Abakyala abanoonya okutuuka ku ntikko, abakyala abanoonya okulaba ku mazzi agamanswa, nina ekyama oba nina ekintu kye njagala osharingako nammwe olwaleero. Bw'oba oli mu layini eyo ng'onoonya okutuuka ku ntikko, onoonya okubeerako nga osanyuka mu buliri, naddala we weesanga nga ggwe omwami wo takukyamula. Abamu oluusi muva ne mu bufumbo oba mufumbo n'ogendako ebbali olabe obuzibu buli mu musajja oba omusajja ne bwankwatirira sirina kye nfiiringa like tantuusa ku ntikko simuwulira. Ogendewo omulala gy'otagalidde nga nayo bye bimu. Oluusi n'ogenda n'ogezaako n'owookusatu olwo toyiza obwenzi olina ky'onoonya nga kikubuze. Ngenda kubuulira kino nti ebiseera ebisinga tutunulira nnyo abasajja okututuusa ku ntikko naye ng'ate ffe bennyini abakyala ffe tulina okwezuula. Twala akadde weezuule gwe omubiri gwo. Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Mwena gye musinzira okundaba, gye musinzira okumpuliriza bannange nsaba Allah abansasulire gye musinga okwagala ate ggwe omukadde gwe omupya. Nkusuubiza nti oli mu kifo kituufu. Ojja kunnyamba osubscribinge wansi waliwo akagambo subscribinge ohitinge akadde oba otekeko akadde obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe nga buli ke tuteekayo oba okafuna butereevu mu inbox ya mu notification box yo. So olwaleero ate n'ekiramu naye bw'osubscribinga gw'omu ku bantu abasooka okulaba vidiyo zange. So obeera ofunye at least ofuuka wankizo. So olwaleero tugenda kutunuulira ensonga lwaki abakyala tetutuuka oba oluusi ku ntikko mangu. Waliwo oluusi ekitulemesa, waliwo ekintu ky'olina okukola just to improve oba okubeera ng'osobola okwetuusaako essanyu oba okufuna essanyu ery'omu buliri ng'abakyala abalala bye bakikola. Mbadde mbagamba nti tekiri ku musajja yekka, nti omusajja asobola okuba nga ekituufu akola ky'alina okukola, agenda ewa Ssenga Faith ne bamusomesa ne yeebuuza wano ne wali n'asoma obutabo n'akola atya. Mu butuufu n'agezaako okutegeera omubiri gw'omukyala n'ajja byonna n'abiteeka mu nkola naye ggwe still n'owulira nga ggwe ng'omuntu tolina ky'ofunamu. Ensonga ziri bbiri ebiseera ebisinga ezitwetera okubeera nga tofiiringa musajja wo. Totwalanga kadde kwezuula. Like tomanyi ki ky'oyagala nga ggwe mu kwezina. Bw'oba onaanyumirwa okwezina olina okumanya kiki kye njagala mu kwezina. Nnyumirwa kungwa bbakuli, nnyumirwa kumpa eweeta kuwulira ngalo nga zintambula ku mubiri, nnyumirwa omukira guli munda, nnyumirwa omusajja azannyisiza mu sino gwange, nnyumirwa omusajja ali ku mabeere, nnyumirwa ki? Kyempita okwezuula. Bw'omala okutegeera ebintu by'onyumirwa ne by'oyagala, yambako omusajja wo okumugayidinga oba okumubuulira oba okumulaga ky'oyagala. Tolina kukyogera. Ngenda ne mbagamba nti no bane tuyiga okucommunicatinga n'abaagalwa baffe nga tuli mu kwezina. Tulina ku communicatinga through words. Oba tosobola kyogera nti hani wange oba mwami wange nandiyagadde okunnona ku bbeere. Osobola okkimukozesa nga toyogedde. You know? Waliwo actions ze tukola omuntu n'asoma n'ategeera nti ategeeza kino oba ayagala kino. Kitegeeza bwe kiba kikkaluubirira kubanga waliwo abakyala abamu nga mulina ensonyi zammwe mulina ensonyi ze nabagamba nti simanyi ensonyi gye muzijja bw'oba olina gatsi ezeeyambula n'obeera ng'oli bukunya nga muli mu ttaala oba misana ppereke kikakati kiki ky'oswala ogamba omusajja nti njagala okole kino mpozi nga mweriira mu nzikiza naye nga temweriira mu nzikiza. Anyways, so osobola okukozesa kye tuyita body language, osobola okukozesa obubonero, osobola okutetenkanya omusajja nga tomugambye na mu mwago. Bw'oba nga kikwanguyira ekyokuba nga osobola okwogera nakyo kirungi nze nkirekomendinga okwogera n'omusajja n'omugamba nti njagala kino. Olwo nno ojja kulaba enjawulo mu kwezinaako. Oluusi ekirala nga tuvudde ku ekyo ekyokuba nti ggwe nga ggwe teweezuulanga. Ekirala ekiremesa abakyala ebiseera ebisinga okunyumirwa okwezina kwe kubeera nti iggwe ng'omuntu mu mutwe gwo oba mu bwongo bwo owulira ng'omusajja ono byonna by'akola gwe like you don't appreciate it. Gwe nga gwe kiri mu bwongo bwo. Ebiseera ebisinga obwongo bwaffe butuzannyirako nnyo. Like ne weesanga nga oluusi okoze ensobi, oluusi obwongo olina wabulookingira okitegeera ate singa oli muntu nti wagendako konodatingako omuntu oba nobeerako relationship n'omusajja n'ategeera omubiri gwo n'akutegeera kati ebiseera ebisinga mu mwesiba mweyolookoyo oyo omusajja n'olema okuta omubiri gwo n'omwoyo gwo n'ebirowoozo byo n'olema okubiteera omusajja omupya nti gwe oli locked mu mbeera eri nti ono omusajja tagenda kuzina ng'oli bwe yakuzinanga.
tagenda kuweweetanga oli bwe yakuweweetanga. Kati bw'anaakola ebintu nga ye byakola bambi alowooza bye bituufu oba era ayina nga bye bituufu, gwe si by'oyagala, si nti si bye bituufu, si nti byakola tabitegera, but gwe ng'omuntu si by'oyagala, gw'oyagala biri ye byatakola musajja wattu, ekigenda okuviiramu okubeera nga tosobola kubeera nga owulira engalo ze nga zitambula ku mubiri gwo, tosobola kubeera ng'onyumirwa okwezina ng'oli naye, oluusi abamu nno temulina na mubeegatta nabo, naye mwonooneka nga mulaba obutambi bw'obukaba. Ne mubaako ekintu kye muzimba mu mitwe gyammwe. Mugambye nagala omusajja n'antambula n'akwatisa engalo ze n'azanyisa bw'ati, n'anteekako ka ayisi, n'akola ntya, n'angira ensingo, nga ggwe ebyo bye biri mu mutwe gwo. Kigenda kukaluubiriza nnyo okunyumirwa okwegatta nga ggwe olina ekifaananyi kye wasiiga mu mutwe gwo ky'oyagala oba ky'oyagala ebintu bitambule bwe bityo, ate nga toli ready kugamba musajja nti mbyagala bitambule bwe biti, wabula gw'oyagala mbu ye abikole nga tamanyi na biki by'alina kukola, wabula gwe ng'olina engeri gy'oyagala omukwano gutambulemu oba okwezina kutambulemu wakati wammwe, oba omukwano gutambulemu wakati wammwe nga naye ate ye tamanyi. So oba oyagala ensonga zino zikunyumira, ekisooka yiga okubeera nga at least omusajja omubuulira ng'omaze okwezuula ti kino kyenjagala, njagala kunkola bwenti, njagala kunkwata bwenti, njagala, gezaako okukimulaga. Kale afeiringe bufeirinzi oba alemerere bulemerezi oba kyekyo oba si kyo, kale kiri afeiringe bufeirinzi, ekyo tukiveeko kasita mutegedde kye mba nnyonnyodde. Omusajja alemererwe bulemerezi oba afeiringe bufeirinzi okubeera ng'aderivalinga naye ng'ogezezzaako okumulaga nti ow'omukwano nandiyagadde ensonga zino tuzikwasaganye bwe tuti ne bwe tuti. Okwezuula ogenda kuŋŋamba senga nsobola nti okwezuula nze nganze omuntu ki kyenjagala, osobola okwezuula ddiya otya. Omusajja bw'aba yeegatta naawe, waliwo omusajja w'asobola okuyisa engalo oba w'asobola okukwata n'owulira nga owuliramu like omufiirinzi, owulira nga okawulidde, kati n'omanya bw'ateeka wano engalo oba bw'akola wano bw'ati mpulira bulungi, awo weezudde nti ebbere eri sensitive gy'oli, kati lirina okubeera ku mminu yammwe buli bwe mwegatta. Waliwo abakyala nga ye oba tomukubye kacyabali oba tolina ky'omukoze aba yeezuula nti ye kacyabali ke kamutuusa. Okimanyi nti osobola okuzina omukazi n'omala omuzina ng'omaze byona n'agamba nti ewange gira nga biri byonna obadde gwe abinyumirwa, ye abadde talina kyanyumirwa, abaddewo naye nga tanyumirwa, nga ye alinda paati y'egyo kacyabali era ng'olukamuzina nga kakkana. So aba yeezuula n'ategeera nti ye wancyabali. Osobola okuzina omukazi nga oba tomugudde bakuli, ye yasiriwalira mu bakuli oba yalobera mu bakuli oba yalookingira mu bakuli. Obusiru bwe njogerako si bwe bubi, njogera buno obusiru bw'omu kisenge obw'okwetondera. So nga gwe tolina ky'omugamba. Anyways, munzikirize nkome wano, temwedala subscribing and liking and commenting. Mukama abankuumire mubeere bulungi, temujjanga okwaba sharing nga banaye mukola kya ttendo. I love you so much guys, mwebale nnyo, mwebalire ddala nga gye nkomeza. Yeah.